note that the following program is rated 13. Owo nabukodyo bwantandika wa filimu sebo gwe tuddawo noga nti eruddewo tugenda kutandika kusena nyine ate nate era ng'etandikiddewo tutandikiddemu Western Sabia gyetandikidde sinema ekyali ntandikwa so mu kutandika twatandika ne mutakawuna akutta omupiira enyambala eraga muntu wa bulijjo naye ng'entambula yaba muntu nsolo ekyali ntandikwa wajazze n'omupiira guno ogusambibwa mu kisaawe ate tulengera yazze nagwo emagombe wabula mu kutunuulira ewamu kwe baziika omu ku baana kwe kutandika okujjukira ebimu ku byali bibaddewo okwo abantu bano nga tebannafa kwegamba enkolagana gye baali balina n'abantu bano si baana si bantu bakulu si bakazi yali y'amaanyi kye kyatuuka ku bantu bano okutuusa ekiseera kino kyonna kye tulengera mutaka kyamaze wano ng'agenda maaso n'okujjukira abantu bano bonna baafa bwe tulengedde wali mu ka flashback nga bazanya bonna omupiira naye bonna baakafiiramu ani yabatta mutuuza wuno tumulengera ekyali ntandikwa bagita Air Force One is down anyimbira ekikomando yangu wako tulengera generali ku bikolwa bye yakola ebyokutulisa bomu eyasaanyawo ku mulutu y'abantu abo bonna bolaba baziikibwawo baali bantu era baali balamu naye waliwo omunnamagye eyabasaanyaawo. Power in association with Sona Entertainment presents tugenda maaso Alistair McLean's Air Force One is down. Ye filimu etandise negenda maaso saagala bakunyumirize bunyumiriza saagala Saturday Saturday nage tuli mu Western Sabia ekyali ntandikwa ebyo nanga tumaze obiraba mutaka asobodde okutwala omupiira emagombe katulengera wuno ali mu ntambula ekyali ntandikwa ayina ekikomera kyalumbye misanatu ku filimu yino saanye ogirabe ekikomera kye bazzeeko kya mulembe ddala kompyuta wali kamera zikulengera onyonyola kyoyagala wali ne bakuddamu at home puking tunuulira bad goulash bawuliriza bamanye omugaga agamba ki mugenda maaso n'okweka nti mugenda maaso n'okutegeeza nga bemaze sabiti namba nga balinza omulimu guno babategeeza bakomewo sabiti endala ejja bakomewo wiiki ejja eno tewali mulimu lwaki be bagambye okgenda tebagenda bapakinga bbali najjukira omusajja ono gwe lutanamanya linnya naye nga kyetwategeddeko jeno tuddeyo nze bwendabye kale mwenna uniti mwenna munda ekyali ntandikwa balumbye ekikomera ky'omugaga ntandikwa firimu kamera zigenda okulaga nti miwunyo laba bantu ba bulijjo bekozeemu omulimu nanyini wano yeyabatta ekyali ntandikwera nga tugenda maaso Air Force One is down ye firimu etandise bakulembeddwa Kapiteni Maki yoyo sniper Kapiteni Maki tugenda maaso bamuyita geometry teacher original names ekyali ntandikwa geometry teacher is Captain Maki awo mbandisazeeko abeera Captain Mackenzie ekyali ntandikwera nga tugenda maaso tulengera amatwale bakibanda balina ba sniper akutta lubanto ekyali ntandikwa ogenda okulenga luwa entambula eriko okubanga efuluma yino egenda gwe banonye tabanga alimu eyo ekyali ntandikwa firimu Air Force One is down brand new release eno ye lugonjo ekyali ntandikwa nababyuma agenda tumugobere tetumukiriza genda yatta abantu baffe lwaki tumuleka ogenda ekyali ntandikwa ne bazijjayo mashini tolina gyolaga ono yabakulembedde Kapiteni Maki Kapiteni Mackenzie John Mackenzie mashini tolina gyolaga jeno tolina gyolaga basaze bamulumba emisana
si byakubatolokako ebyo. Ekintu kino bakitegekedde ebbanga, ku mulundi guno bagamba tebamuleka. Tufunye abatugoberera offer, bafunye ababavaako emabega offer, kyokka nga tubalina gwe bagoba offer. Bakoze batya offer? Ekyali ku ntandikwa era nga tugenda maaso. Tunulira mashini. Balina abalala bayise bajje bamuyambeko, ne bamutegeeza tujja mu kasekonda. Temwerabira Sabawa yatuleese, temujukiriza babulako. Tunulira ebyuma. Mashini teri gyolaga jeno etandika butandisira nga tugenda maaso kyoba eryanguwako ekutusibako Samona Products Uganda Limited wamu ne Sana Rentals. Lyoba videos nga bwe nagambye, saako ne MC Videos ku Yama Center ne Freeway Kampala. Bamuziga buli wonna wadda bamulaba, ogenda okwetegereza nga emmotoka ebabuzeeko. Kumbe ebikayitidde wano. There's an exit to the east. This is the main highway. Naye eryo okuba lyakutte lyolekera mu east, ate nga eryo okuba lyakutte ba shortcut ekutuusa ku maini. Ekitegeeza ku maini bategedde wale balina okukwata otuuka ku maini mutaka gyayolekedde. Tunulira. Kumbe babuzaabuza kibanda wuuno talina gyalaze. Wuyo Jeno maje Sabian Jeno yatta abantu, omwali abaana abato, abasajja, abakazi. Wuno yeriisa nkuuli. Kumbe nono yadde mugezi Jeno. Mama giwunye kuba alina abaana. Ogenda kunkola ki? You guys might want to look behind you. Nange nina abanga bali emabega. Luno lutalo Jeno nawanika ategedde giwunye. With the bait and switch routine. How many times do you think that was going to work? You're always yapping at my heels. You're not going to kill me. You want to take me back alive. Tolina kunzita, toza kunzita ino kuntwanga ndi mulamu. Nandi kasitokiriza okutambula. Jeno. Put your guns down. N'abalagira basse mundu wansi. Abalagidde bawanike badde bakyakapye. Put your hands behind your back. Teeka emikono gyo emabegawo. Teeka emikono emabegawo. Jeno, wo kiragiro. Gwe yali nkube. Omanyi Jeno mubaaya. International Criminal Tribunal. Yamutegeeza obuvunaanyizibwa emisango. Genocide. Me now you have the chance we wish you had. Nagundi gwe singa obadde n'obukusanga bwe nnina wandibadde kwegaata oyagaliza kino nze ndi Jeno. Jjukira agenda twalibwa mu kooti, International Tribunal. Eyo kooti oba oli waggwanga ki yeekuvunaana. Nawe ogamba nti oli mujaasi naye ate abantu bewatta bo tebaali bantu. International Tribunal ekooti eno yesalawo kiki babakolera Jeno ku kyeyakola mu Sabia. Tudda mu kooti. Followers persecuted the minorities of the former Yugoslavia. Bonna mu Sabia abantu abasinga yabatta nga tebalina musango bamukoze. So-called Greater Serbia. You ordered, walagira, took part, nawe n'ogwenyigiramu, rape, n'olepinga, torture, n'otulugunya, and mass execution of innocent. N'osaanya buli yenna talina musango gwonna. Ebiragiro byava wuwo ng'ate nawe weekobaana n'abo abaana be walagira okukola omulimu ogwo nawe n'okikola nga kwotadde okutulugunya abantu obatuusaako ogw'obuliisa maanyi n'ebirala bingi. I am a soldier who did his duty to the Serbian nation. Yagamba mujaasi era yakola emirimu nga akolera eggwanga lye erya Sabia kye baba bamulagidde kyalina okukola. Kumbe kye yakola tekyagendera ku mateeka. The US and the Catholic Church. Yatandika okuba nga ayogerera bubi nnyo omulamuzi. Era omulamuzi n'alagira omusajja oyo bamukwate bamusirise. Kumbe n'abamukutte nawe balinga abaagala asooka amalayo ebivumo bye bimaleyo tukugyewo. Balagidde alina okusibwa obulamu bwe bwonna mu kkomera. Alina bumala mu kkomera high security prison Netherlands gye tuzze oluvannyuma ennyo lyalina ekkomera mwe baatadde mutaka Jeno. Kapitani Mackenzie anoonya eki aze kulaba ku Jeno. Yoyo kikyambaaya. That's the uniform that actually suits you. Why are you here? Lwaki oli wano? You here because you need company? Ozaala weetaaga kampani? No, you're here to gloat.
Oli wano kubeera wano beera oba oli wano kweyongera genda. There's plenty of time. Nokyalina ebiseera bingi ebyokumala wano. Until nothing, just loving like people. Nze temulina kye munsibira sina kye nakola. Many were sacrificed on both sides. Bangi nnyo basaddaakibwa ku sayidi zonna. Yeah, that's all bull. Obirowooza ku lulwo yaga atalina musango yakola. You think you're a hero? Golowooza oli muzira. You're a martyr, you're not. Golowooza oli mutemu toli. You know what you are? Omanyi kyoli? Tell me. Mbulira. You're a common thug. Gw'oliwayo ogutujjutujja ogutategerekeka. Enjoy your four walls. Okyalina ebiseera by'okumala mu kkomera. Jeno kichwambaaya. Oh, and your man Petrovich will be joining you shortly. Ne musajja wa Petrovich agenda kwegattako mbwangu ddala. Twazudde waali. Nedda okikutte bubi. Nedda. It is Petrovich closing in on you. yakusemberedde okukolako so si gwe mufuna. Ligumu lirina musajja wali w'oku lusegere Petrovich amutegezesa we n'agenda kwegattako ne limugamba nedda okifunye bubi ye yagenda okufuna ne liseka. With the notorious warlord Arkady Dragutin behind bars, the U.S. president yoyo Dragutin will be on her way to Serbia to Dragutin yoyo omutemu saabatemu. Mr. Dmitry Kaczynski describes Russia's position as unconcerned. Wabula tugenda maaso tuddako ku Russian Embassy tuli mu Bungereza tulengera omu tulengera ambassador wuno banabo bagezaako mbuuza mu Russia. Let me answer the main question. Of course Serbia can join NATO. Serbia is a sovereign state. Serbia yesobola okujoininga NATO. We have common enemies. Oba NATO amagye ago aga NATO. The mentalists. Naye bo nga bo Abarussia katulize agamba ki ambassador? Someday, maybe Russia will join NATO too. N'abanaye oba oliawo ne Russia ejja kujoininga NATO oba yaje eyitidde NATO. You're widely known as a friend to the West. How do you think that could possibly affect your own prospects? Naye engeri gy'oli nti oli mukwano gw'Abamerika ennyo kino kwegawo kifunye otya muli singa oba weesimbye oza ati bayinza kugamba ki? We do this job for money. Nze guno omulimu ngukolera ssente nkola lwa ssente funa ssente era saaga kwesimbawo ku bukulembeze kino omulimu gwendiko gummala kino ekitibwa kyenna kimmala. Kale bino byonna we tubirengeredde biri ku Russian Embassy era ng'omukulu ono yitiddwa okusobola okuba nga yeetaba kabaga kano kaliko abantu bangi nnyo ab'enjawulo gye tulengera mutaka wuno gentleman agezaako okuyisaayisa amaaso. Omanyi ku kabaga wabaawe yakulabye eddako nga wakatuuka era bugenda okuziba ng'akyakulingiza. Ebyembi n'obaawo. Mwana mwala ono atambula obulala nnyo n'ajjayira omuntu omukulu ebyokunywa ono kwe kuyingirawo. Romero. Yeah. Oli otya? UK Foreign and Commonwealth Office, diplomatic call. Lwaki tojja n'okoma ofisi yange oba n'okubira ku simu diplomatic call? For a diplomat, you're not terribly diplomatic. Namutegeeza otandika ebya diplomatic kiraga nti nawe olimu olu diplomatic. You know, I don't get a lot of problems with bureaucracy. Yamugamba waayi gwe toyagala kubanga oli otambulira mu diplomatic nti nawe oli ofunyeeko obuzibu bwonna ku bureaucracy nti nedda kagambaako sina wenyinza kakunywa mu luganda naye kwega kitwale nga bw'onoogende kwega nga oyagala funa passport nene bagagende wa maama wasooka awandiike wano ogende wali wona awandiike wano okusobola okufuna passport mikono emituufu naye nga bakusoosere bakusindika mu bantu kwega boolina osooka otuukako bakuyambe okubanga ofuna fayiro ezo zijjuze buli kimu kiggwe bureaucracy. Kaakati ebyo nga tubivuddeko tudda ku madamu ono gwe ssebo Responsible for catering? gw'olina obuvunanyizibwa ku byokufumba. Nze I'll leave this one to you, Featherstone. ono n'avaawo. What is this? Biki bino olwobedda yamutunulya Beluga caviar. Is not beluga caviar. eno si bikavyo Chew, you eat it. bino bikugwa ku ngatto gwe birye ayina akamuwadde mbu simanyi bye bafumbye si birungi kumbe gwe babiwadde ataatunulira katafaali ki ekigenda mu maaso. Ogenda okulengera ke bamuwadde flo eyoku 50 flo alina okujja mu dakiika ntono nnyo flo eyokutaano gy'alina okujjamu tugenda mu maaso. Kumbe madamu olulenzi lwalumanyidde ddala nnyo. Tunuulira ku nsi kuno tali kisinga kuswala nga bunyuma buswala nnyo naye bo tebamanyi. Who's American girl? Omuwala Amerika yaliwa What American girl? ate omuwala Amerika gweyogerako yali. I've missed you, Stephen. You told no one we were meeting? We don't have to keep this secret.
namutegeeza wayi oyagala genda maaso nakubaako byofuna ebyamu bikolagana ku byabalasha oba nti anze sina kinene nnyo kyenjagala funa mu byama ebyo tayagala kubaako byama byamanya. Steven, wait. We need to talk. Twetaaga okwogera. Sorry. Nsonyiwa kale. Yabuyise kwogera abuuse nakya Mikayiri. What's it like working for Kaczynski? Okolera Kozinski. The FSB is going to kill him. Kill him? But you're FSB. Namuga USSP egenda musanya namuga nawe gwoli omukuba USSP. Though they think is Nasibona friendly to West. Nakyagenza okuzukanga Kozinski ayina omukwana ennyo ku ba West yabo. Crisis in Moscow so they can seize power. Wabakye nazudde waliwo olukwega lulyonagana olugenda kubaawo mu Russia. Abantu bano bagala okukola basobola kubanga befuga Russia babe nga bagirina. Abantu bano bayogerako be baliwa. I don't know who's working with Medvedev. Wabula nze simanyi na kumanya kuba njagala otegeeza Medvedev ye kasobola okubanga ayamba ku kino naye sina bwe nyinza mutuukako ate nga Kozinski bakolagana Medvedev. Trust Steven. Steven nkwesiga. No one must know I told you. Teri n'omu alina kumanya nti gambye kino. Nkusuubiza kino kyama. Omwana ono obuwala ne kyeka nti akoze kyonna kyasobola okuwa ebyama by'Abarasha. Katudde eri Jeno omu ku balongoosa najja abaako kaamuwa bo beefudde abamubuuza kumba alina kaamuwadde mu ngalo. Laba nnyo firimu eno bagiyita Air Force One is down. Abadde alongoosa alina kaawadde Jeno. Dragutini yoyo. Dragutini Jeno Dragutini gwe tulengera ng'ajja mu kasenge kano oba mu kaduukulu n'atunuulira kamera saako n'oluggi mwayise kwe kudda ku Steve n'omwana n'obuwala. Russian girl in London, what would I do? Become lap dancer? Clean flights? Wabula ng'ekyasinza okweteddera omwami ono Steve kwe kubaako engeri gy'aleeta okutabaganya wakati w'Abarasha n'Abangereza. Baagala okubaako entindo ze bazimba era ng'agamba wayogerera bino waliwo ezimu ezigenda maaso n'okuzimbibwa. Wabula baba bakyanyumya mwana ne bamulirawo emmoloka etategerekeka n'emutwala. Kwe kuddewo eri Jeno Dragutini nga tuvudde wa Jeno tuddewo omwami abadde alongoosa abadde asiimuula gwe gy'oyita Bayibuli ye ate agifuula seefu mwe muli essimu. Kati ebisigalidde byonna ye yalina okuba ono yalisiivinga yayogera. Ani gwakubira? Abadde alongoosa yanyiga ono alinze kimusimu kuyitamu tandika nakwogera gwe bakubira. Tuddako mu Maryland USA. Firimu egenda mu buli kafo k'omanyi tugenda nayo mpolampola mu maaso ate nate. Kati mutaka banoonya ebyokulya ng'akasimu ani ono? Ono Petrovich. Nze Jeno. Everything is proceeding as you planned. Byonna bigenda maaso nga byebiplaninze. Kirungi. Yes, General. Kiryoke nti ye Jeno. Understood. Nkitegeera. See you soon, sir. Nja kulaba mu bwangu mukama wange. See you soon, sir. Kaakati amaka gano ge tulimu nyinigo mu Amerika era omukyala we yono. Omukyala tulengera yasibiddwa n'omumwa gwe nnyini gwateereddwako akatambaala. Petrovich yakikoze. You've no idea how hard it is to get good rye bread in Serbia. Singa olina idea gy'omanyi mu Serbia ofuna omugaati nga guno engeri gy'olina ogufunamu naye wano mu Amerika buli kimu kifuna bufunyi bwe mutyo mumaga kyetuusaako nga mulinga abaga mwe mwekka balina byetuusaako. Naye toyalikiriza singa ojja kuba oteebwa singa bba amaliriza omulimu gwaffe gwe twamutumye mulimu kigo batumye bbawo omukyalo ono akafaananyi keeko kitegeeza bbawe mujaasi Air Force Base Washington. Katuddako ku Air Force Base tulengera ennyonyi gye bayita Air Force One yeeno. Ono ye mwami gwe baatumye omulimu Ababanda Petrovich bawambye mukazi we abeeko kyamaliriza. What are you doing? Kiki okola? Bamusanze alina byapakira mu nnyonyi. Colonel Walsh, sir. How's it going? I didn't know we had any maintenance schedule for this evening. Mbadde sinawulirako kwogera ku bintu bino okubaako kyolongoose kawungezi kano. Like they used to. Bamukubidde mbu essimu. Any wrenches rattling around in there, okay? Namusaba akyanguyire kino. Would avoid that, sir. Kale sewe ngenda kubanga ekyo nkyenenya obutaddamu kubaawo. Kumbe
nga alina byakoze ennyonyi eno Air Force One yennyonyi etambuliramu omukulembeze tuddako ku Whitehall London Bungereza. Doctors have declared you fit for duty? Dokita yakkiriza n'agamba odde ku mirimu gyo. Apparently I have quite a thick skull. Ole Steve Yes. ne mukama we Tell me that. bano ate bantu byampuliziganya n'ebirala munnange ebyekuusiza ku ebyo. Era nga musajja watu yali yawummuzibwa nga akyajjanjabibwa kati akomyewo mukama amubuuze waayi dokita yakukkiriza. An official reception for a tryst with a Russian intelligence operative. Kijja kitya okubanga basindikiddwa ku mulimu w'omutongole ate gwe n'ova ku reception n'ogenda n'omulasha gw'otandika okumaliriza ebibyo ng'omulimu oguvuddeko. That's part of a decade to get into that position. Yagamba nti yadde amuwa information kono nti aga amawulire twagavaako nakiisa akaseera nga tetwetaaga amawulire mu bantu bonna. I was genuinely frightened. She duped you, Featherston. Someone at the Kremlin wanted to get rid of Medya. Ye yambulimbye bulimbi ono kyalina okumanya. And you gave them the pretext. Kati ng'ono wuliriza. I believed I was doing the right thing for us. Nze mukwange nzikiriza nti adde ekola ekintu ekituufu ku lwaffe. You fancy yourself as some kind of maverick. God's gift to intelligence. Kati ssebo ogamba nti ekirabo kyava eri Katonda ekyokunoonyereza nga oyaga kwefuula mbega. To compromise national security. Kati ebyo byonna by'otandise biyinza okuviirako obuzibu ku security y'eggwanga. Kati n'olw'ensonga eyo si kirungi kubanga ogenda maaso n'okubiyingira nga si mulimu gwo. Kati ne woofiisi yo w'obadde otuula twakozeemu ka replacement tugenda kusindika walala lwakukola bintu bye batagambye kukola ne tudda mu Maryland mu maka agawambiddwamu omukyala baawasobola okumaliriza omulimu mwe tuzze oluvannyuma ogenda otuuka wano ng'omukyala yakubiddwa ekyasi kapooti kyokka omwami bambi omulimu yagukoze era wuno akomyewo alabe ekyana kiwala kino kiki agenda otuuka wano gwobadde osembayo nve wano naye n'amunyiga ye Petrovich ye musajja wa jeno w'oku lusegere yamuddira mu bigere oyo Petrovich era oyo waali amanyi kimu kibamulaala ng'amaze opasaanyaawo kyekyaddirira mutemu kafo konna n'akacoma nesse okucoma ina n'akacoma akafo konna Petrovich mafioso kibanda ekyo kiwedde ne bwanyooka ogwo omulimu agumaze ekyebuzibwa Air Force One biki bye bagikoze ennyonyi etwala omukulembeze wa Amerika mwatambulira tudde eri Geno. Oluvannyuma ennyo nga tuvudde mu kkomera Geno gye bamusibidde tudde eri mwana muwala wuuno twasoose mulengerakoko nga mutaka agezaako mweyogerezaako mbw amufunire simanyi diplomatic simanyi biki kati ye nga abiganye kati watuuse yagamba munnamawulire sooka olengere Air Force One bwenyirira mukazi wattu ebirooto bye byonna kulinnya mu nnyonyi eno gitambuliramu munnamawulire bweto bwefaanana munda obanga ali mu nnyumba yono Madam President. How are Norms and the kids? Norms is fine. Naamala ate n'abaana School this fall. n'abyemisomo nga bw'obimanyi Wish him well for me. mugambe mwagaliza birungi ye Madam President. Have a pleasant flight. nkwagaliza olubuuko olulungi Madam President. Senator. Ali wano ne senita bwe bagenda okubuuka ne newkama wuuno gwe mulundi gw'ogusookedde ddala okulinnya mu nnyonyi eno Air Force One. Is the seat taken? Mama ekifo ekyo kitwaliddwa? Tekinnatwalibwa. Kwegamba mu mutima gwe kyasabirira kimwesituke nga mwali bayinza okwekuba ng'ebisaanyizo tebimumala Small Town Western Serbia kati ate twagalayo kyeno laba emiriro. My informant says Petrovich is holed up in... Ye Kapitaani Maki n'abasajja be yalonze balaba abasobola balumbye baagala Petrovich kigambibwa okuba nti wano wasangibwa gwayagala Petrovich. The war's over. Why are we chasing this guy? Petrovich was Dragutin's right hand man. N'olutalo lwaggwa lwaki kyagiribya omusajja ono nti Petrovich ye musajja w'oli w'oku lusegere era entalo zikyagenda maaso bwe butwala tunamusa munda tusonga embere bayingiddewo tunulira
twagala Petrovich naye alina kuba munda laba ebyuma obalaba kubeera mu byambalo by'abasivilian naye bamuntu nsolo bali abawedde emirimu batutegedde ne baddukawo nga ne tulabawo mukumi yenna tunuulira otuuka wano waliwo n'ebikyanyooka ekitugeeza babaddewo wano bwe kitaba kibaakavaawo obanga tebanavaawo kutuuka wala nga bakyali kumpi wano Captain Mackenzie, John Mackenzie. Tugenda maaso ugamba kidije bata nkwagala nnyo manyi lwaki nkwagala tokogga kyekikunjagaza kyokka tugenda maaso tosanje kugisiwa Air Force One is down is the movie for you. Do yuko wapi? Eno yevudde lugonjo era nga vije musanza akwereza tugenda maaso. Bagamba tota kiwenga ndola kikenenya ndusu kati bano nno bojo papa ngo sikasi ko oluggi oba oluguddemu ekyo yekimufuula muntu nsolo buli kakodyo ke baakoze konna yakayita mudda abantu bano bali luddawo kati basooka okukola kwe kutulisa ekifo kino ngaabadde bayagadde era kitulike kiba kyongera okulaga nti wabaawo abakumi abeekwese babasobola okuvaayo okulaba oba be baateze bbomu ebakubye kati bo babakoleko kimuggu nnyo nanti laba embaga yabateera mwana olwo nabo bazze muvi Captain Maki sniper gendayo mpulidde ng'empafu twala eri naawe tunulira bamuntu nsolo bakwataganye ne bakicuba kakaaga jangu ku mission laba movie night nkuba be waffe ayisawo nayambuka ono bamugoberedde n'amuzza kikomando omanya okuzanya ekikomando mu maka gammwe ne wabange watali wammwe laba firimu wano waabwe naye ebibalu bye batategeera Bondi kakaaga nanyiga yakanyiga awulira ebikubagana ajja avaayo misana naye munda bulinga bwakiro tokiri yeetagisa awulidde ekigwa ogenda otuuka wano okulingiza nga alengera emmundu nyini yo talabikako okukyusa amaaso kwekuyita Ivani soko je Ivani abagenda ne babawasula ekisosonkole ng'ennusu kumbe bamuteza omugwa action kikomando firimu yino Ivan kaogo na muzigo kati ono yani babadde bonna era nga kyaliwe naye atambula amutya nyebo omulambo gutika baggulawo nja kukuba essasi mu mutwe lifubutukire mu katafaali sikiwulirangako era kankyuke The gun. Emundu yino ze mundu zammwe lwakuba tuziremerako nasooka gijjamu ebyasi kwata
nunga wakisa namugulira lwaki Tell Petrovich I'm coming for him. mukugulawo yamugamba ekintu kimu gamba Petrovich nkomawo muddira ye n'atemayo ono n'amuleka Tower, this is ne tudda ku Air Force One. permission to proceed. Taxi to runway 02. Take off at your discretion. Information bagifuna okuva eri mu control room ne babategeeza mukole kino na kino olwanga ali mu nyumba. Good morning. Mwasuze mutya? Madam President. New blood. Romero. Ye mupya? Yes. Romero akolanga. Glad you could join. Nkola ku channel 06. Mwala Romero munnamawulire. Ye munnamawulire omupya azza kunyonyo eno Air Force One. Telemetrics indicate all dynamics. Yiyo Air Force One egenda simbula. Okay. Roger that, control. All systems showing green here. Mu control room balina okubanga babawulira bulungi nnyo era mu control room balina okwetegereza system mu nnyonyi eyo Air Force One buli kimu kiri kyekyo laba ono essanyu lye ng'esituse nnaku ye ng'egaanye neetandika okwolekera ebbanga eyolekedde obwengula Air Force One yiye esimbudde twagala twaba America beefula ba super power ku mulundi guno firimu lwaki bagiyise Air Force One is down yine yambuse kyokka bagamba eri wansi ketugirabe yiye mu bbanga efuteero linyuma n'erizibu lyatuukako ne wozikuba 99 nozoki ate zo tebazoota nozikaza paka wooliva ku nsi so munange tuddako wa mutakondo Captain Maki ate anonye ki wano Criminal Tribunal. nanvira ddala ku kitebe International Tribunal gye nva. I'm sorry about the state of the place. When I arrived, the Onosonyiwa ku kifo kino were growing nakatuukamu marijuana in the gardens. Not even very good. ulira bye balima mu garden mu balima mira marijuana. Stephen Featherstone, UK Foreign Commonwealth Office. How Lwaki tosoose kunkubira essimu okutuuka okujja obuzinongwako njagaza To ati arrest a war criminal called Petrovich, nzize kwata omuzi w'emisango wo criminal Petrovich Vich's men, wo criminal to kill me. ajagala kunzita. I'm serious. Oli serious otya atya One thing I'm not clear about, Captain Markey. Captain Makiri n'ekintu kyotali kiriya. How exactly is this my fault? Omusajja ono afaanana atya oba kyamubuuza sasi gye lyafubutuka teri yamanyayo. Omusajja amugambe njagala kukwata Petrovich ayagala kunzita aba tannakimala mukama nga n'omutemu yazze dda muvi Rather methodical. laba firimu Hey, is that rifle work over there? emundu ekola basi amubuuzizzayo ekola I'm not back in 5 minutes. besidda mu dakika 5 Wait, what's the plan? manya nfudde paniki ngenda mukuba You have a better idea? ngenda mukuba kyolabe kyekikola nti ebeta idea nkole kinze afunye emundu empanvu rival aya basi onamwadde lupanto omuntu w'omu ofisi otandika otambula engeri bodway si mwangu naye si mwangu alina lupanto kati abuzaabuza sinaipa ono kumbe waliwo omulala eno gwe tulina okwetegereza omulungi ennyo sinaipa wuuno ne bamunyiga eryo Captain Maki sinaipa Maximan amunyize eyo plan B. You're right, that was a better plan. Strictly speaking, it was the only plan. tebadde plan nnungi nga wegambye plan yokka ebadde gyendaba ennungi esinga Petrovich, Petrovich I'm going to be writing reports till Christmas. somebody shoots up your embassy and you're worried about paperwork? ye muntu wabyampapula Markey, contrary to popular belief, we've... na Captain Maki simanyi kyoliko ye muntu wa office Well, you're at the British Heart. wa office nafuna ekisumuluzo ekyemmotoka. Look, this is really none of my business. bino tebinkwatako si mirimu gyange tebikwatako si mirimu gyo sooka olabe kino alina kyajja mu musajja ono kipapula ki kino kuliko ekifaananyi kye naye alina okufa. But I've never even heard of this man. simubulirangako omusajja ono Petrovich Why would he send someone to kill me? lwaki asirisa omuntu okunzita Like you said, nga wagambye it really is none of my business. mbu tebikwatako nange kati si mulimu gwange n'amuviira kifaananyi mimi dedi ono temufa oye gwalina obulamu bwange gwe katonda w'oku nsi lindako genda entambula agizudde ekisumuzi akijje mu mutemu kakati boyi Petrovich. nze addaga ogambye ayagala okunzita bamuyita Petrovich
n'atuwa muluka ya kibanda. Kumbe muluka gyatuddemu eri computerized esobola okulaga banno we bali. Those guys after you. Kwata pisto ojja kwetasa ku bagaya bakunoonya. Kuoleka tuyagala kujja nange. I'll need someone to look after the paperwork when this is all over. Naawe osanga bino binaggwa n'anoonya omuntu anaakola ku bya paperwork naye kati nze saagala bampapula. Nze ndi ku byakikolwa action. Kasita nkwadde pisto sigala wano mu ofiisi ye banajja ne bakutta. Tomalira budde. Oh, for goodness sake, move over. Semberayo nvuge. Akkiriza. Muluka ya mulembe eno kibanda mwe yajjidde. Yiyo Air Force One mu bbanga mwe tulengeramu eri. Jeno Dogutini wuno tumulengera. Dogutini naye ali eno. Ali kazannyo k'ekiroodi. Yeekalakaasa. Omuziki gwakuba gwa bakateewungu. Si mwangu jja noono. Katandise Petrovich kiki kye bapulaninga okukola? Balina kafulu. Omanyi omuntu nga mugezi atera okubaako ebintu ebikyamu ku mubiri gwe, amatu gaba gabangalala, engalo ziba tezaatuukirira, naye ng'obwongo olulengera amatu, naye nga kafulu mu kompyuta. Kacce twagala kubeera nga tuyingira mu nnyonyi eno mu sisitimu yaayo, tubeere nga ffe tugivuga. Tugijja ku manual control, bapilot gye baliko, tugiteeke ku yaffe eri auto, nga ffe tugikontrolingira eno. Air Force One gye njogerako, twengera munnamawulire amanyi kyateredde ate abali mufuta, bali kufuta balya. Lwaki teyeessa muziki mu matu? The Serbs want weapons and technology, and they know we want air bases. Ulira no. Not sure we do, Hank. Sirowooza oba tuyinza kikola. Sorry, we don't want air bases that close to the Russian border. Tuyagala tubeeko air bases zetukola okulinaana boda ya Russia. Defense minister Russia's ever had. Waliwo defense minister gwamanyi. Things in his front yard, he's going to look weak at home. Waliwo defense minister gwamanyi atayinza kukkiriza b'Amerika bano kubaako na byakulwanyisa bye bateeka ku nsalo zaabwe kuba kijja kulaga nti banafunye waka Amerika asembeza atya air base yaabwe awo okubalinaana ku boda. Kale ekyo alaba tekijja kukola ye Madam President. Kumbe ne mutagalalisa okunyonyogera kompyuta. Kyayagala kwe kuyingira mu system y'ennyonyi eno Air Force One. Laba film agiyingidde. Kyekigenda maaso nange simanyi. Kati ekikwagana ebyomu nnyonyi eri tebikyakola. Abikolako yoono kati. Ali wansi wano naye agala avuga ennyonyi eri mu bbanga awo. Laba film. Nebya otosimanyi autopilot. Abe disconnectinze bano tebasobola givugira mu auto kuleka ye yagiyingiza mu system. Okoza omulimu omulungi okusanyuka kuba luyi Petrovich kati yamusalako n'engalo kulwawo kukimanya. Yoli ku school fees yamuweerangayo. Egenda maaso bamaze giyingira mu system kati agivuga wuuyaawo. Eduka Air Force One tebakyagirina mikono gyabwe. Etandisa kyankalana eraga ekyankalanye. Lwawunye ne mu control room tebasobola bawulira wadde okwogerezeganya nabo. Ye Madam President yakola ne senator waakwo nga beesiba seat belt. Kino tekibangawo bukyanga batandika gitambulira mu Air Force One. Naye kino ekiza kyetaaga kwetegereza. Ku luno Amerika gwe balina yiiyo. Bibasobedde bapilot. Manual control terespondinga ne bafirimu. Bagezaako biganye. Agirina yooyo. Ndivuga ddi ku Air Force One. Kanjivuge bantegeere. Release the gas. Kakati nnyonyi bwe bekyankalanye ekugamba. Waliwo obuzibu mukozesa ku guno omukka kuba kyeka embeera si nnungi. Kati ebyembi mwana mwali ono munnamawulire. Buno obuntu bwabwe obusimusimu buno obw'omulembe ne kajja kagwa wansi kwe kuka wansi akajjayo ye tomubulira banyonyi kyankalana bulijjo abimanyi bibaawo. Kati wano buli yeyateekako kino ku nnyindo n'abafirimu akiridde wansi ayagala
muziki gwe tayagala kumanya agenda okugujjayo omuziki okudda ku siiti ye nga buli yeetadde kino ku mumwa ku nnyindo yeebase ate kino tekibangawo just ofunamukka gwakussa so sigenda maaso nakuwebaka bwoti madamu president bonna beebase bapilot beebase agivuga ali wansi ogirengera agicyunga yiiyo obwaguuga nagabulwe tuba wano tuba nabika byokka ate lidda gye tunalaba enkya kati mutaka awujjadde kapiteni maki naye nga bino byajjukira bino byafuna kyekirooto kyafunye kyetwandigambye nti kyantiisa nightmare. Baana baali mu masanyu gaabwe baali basamba akapiira n'azuukuka. Nightmares bibadde birooto byantiisa. Petrovic wakyanjagala ndi mufu yani drug dealers. Na abo basajja bolaba baali ba drug dealers naye olutalo we lwajja ne bambala ebyambalo by'ekinnamagye ne beetaba mu lutalo mbo balwanirira ddembe balwanirira nsi yaabwe balina omutima ogw'okulwanirira ensi yaabwe kumbe ogwabwe gwali gwakutta ate nze nali mujaasi wa Amerika naye nagavaamu nga banjiribizza naye bwe yasooka bwe yava mu magye g'Abamerika yagenda mu magye g'Abangereza aga UN namutegeeza lwaki wava mu magye g'Abamerika naye nti Abamerika nabo bamanyi obamanyi ennyo nga bakuyiribya. How'd you get posted to the ass end of nowhere? A lapse in judgment. Oh yeah, did you use the wrong fork in an embassy reception? Bagenda maaso n'oluboozi naawe ebyo byonna bimanya wava ku ebyali ku embase ku reception walina okubeera otambuza emirimu gyo wavaawo nodda ewalala mawulire gatambula naddala ng'oli serebu. I wouldn't expect an Irishman to understand. Bali baali babanda ne beefuula bannamagye olutalo lwe lwabalukawo. Zebbali pull over. You see, that's how it works. Kati amugamba Zebbali yaagaanye gwe tulaba nti nno sigine tulaga tutuuse ye mawaka ya kibanda bwe yabadde alina okujjira ng'amaze okutta ono kati sigine ebalaze nti kino kyekifo ekituufu we balina okugenda oba we batuuse mu kifo ekituufu we balina okuba okubeera kati kwe kuvuga avugako ne bajja basembera tulengera fensi ya butimba tewaba ekyo kigenda mu maaso teba n'ennyonyi yawambiddwa Air Force One. Where is here exactly? Wano wa ddala kisaawe kya nnyonyi owulira ekyo kumba oli agireeta ku supiidi y'amaanyi kati waliwo ennyonyi gye balengera mu bbanga yiyo ejja tebamanyi ennyonyi kika ki yiyo eyo pairoti nangayi yino nekka mpola bulungi nnyo nga bwelina okukka abagirimu beebase okuleka muwala eyagaanye okukozesa ebimu ku bye babalagidde okukozesa mu nnyonyi eyo eya oxygen twala tugende yeyekka aliwo ng'ategeera era yamanyi obuzibu obutandikidde yasoose kuyuuguuma oluvannyuma nagenza okuba ng'aterera mu ntebe nga bonna beebase yeyekka aliyo nga alimu ng'atunula munnamawulire yamanya kati gino miwunyo what to do ng'ennyonyi yakamala paakinga zaleeta entambula mugiddemu abaka bamuntu nsolo basajja ba Petrovic tunulira kyekigenda maaso nabano ne basembera nyindako ndabe bagigudde laba Air Force One Sure looks like it. bwerabikanga Air Force One kituufu yeyo
entuufu yeyo. Wali clear. Wuno tumufunye. Okay, take her. Mumutwale. Baagalayo omuyekka gwe baagala. Madam President, yekka gwe baagala mu Nyonyono Air Force One. Kumbe kano kabalegedde kakano kadduka. Gwe yitawo wano. Gwe oli nnyongeza ku gwe tutwala. Jangu. Naye kwe kuwambibwa. Babadde tebamulabye kuba ekigendo kyabadde kyafuna Madam President. Olina essimu? Ya. How the hell did he pull this off? Bagijje bate waggulu akeeno. Bagenda giza bateye waggulu. Ono yamugaa tetulina sigino. Ne sigino ku ssimu. Movie. All we need is a satellite phone. Twetaaga satellite phone. Kiki bakola? Batwala Madam President ne batwalirako ne munnamawulire. Be bokka babiri be bajja mu nnyonyi eyo. Ekitwaza munnamawulire kuba bamusanze mulamu. Nga teyeebase nga banna abalala. Kati bano abasigadde balina okunyonyola lwaki basigadde ne zirata omubaya. Kapitani Makina amukuba emmotoka. N'agoberera. What, did you want to try negotiating? I just think we might... Nakyogerako yagala kugoberera abasajja bano tubagoberere tubasange tuteese nabo golaba abo balina okuteesa kwamu. Basaze bagobe emmotoka ne tutema Madam President. Beboka bakakitegeerako tuddako mu Pentagon USA. Air Force One, the crew, the passengers, all missing. Air Force One n'abasaabaze bonna tebalabikako. Petrovich ono kagiwamba kagissa wansi. And we've lost the satellite uplink. Ate oba okumanya abasajja bano tekinologiya gwe balinawo asusse kuba Amerika bantu basobola kubaako na ke bafuna okuva ku satellite yaabwe. Ali mu kulya kyaggula. Air Force One, please respond. Byonna ebyogerwa okuva eri mu control room babiwulira. Air Force One mutuddemu. Kati omuya ayagala kuddamu gisitaatinga buto agisituledde mu bbanga. Laba jeno oba njaga kije yanywa. N'agibeba buto. Bagiza mu bbanga. Ennyonyi eyo yabuze Abamerika tebagiraba. Kumba abasajja bamaze ofuna president. Kati ino bagibebye buto. Abamerika abasindika ennyonyi ennyimpi n'empanvu. Air Force One eri luddawa. Tebawulira kasigino konna tebagiraba. Kusinzira ku budde abantu wano babawereddeko omukka guno. Ziizo Air Force One eriwa. Entering surge vector now. Nothing on radar. Bakyaginoonya tebagiraba. Bijja kugwa tuwali bitagwa egenda maaso n'abamiji ezo eyo abagizudde yiyo. I have visual on Air Force One. Air Force One tugifunye over. Air Force One. What have we got? Kiki mufunyeewo? Talk on radar. Naye ebya leediyo bikyaganye. Kumbe mutaka agivuga atandise okugisoma nye ennyonyi zino zibaako n'obuwanvu bwazo mwe zitambulira. Atandise ogijja ku levo gy'erina okubaako agissa wansi. She's losing height fast. Tunulira. Air Force One, this is Washington Central Control. Over. Bambi. Air Force One, please respond. This is Air Force One. Air Force One. Washington, I must have passed out. Bano kasita bamanya yineka. Kasita wanebe ekulaga nti levo gy'oliko si ntuufu. Weeyongereko waggulu. Washington. Yineka. United States of America. Air Force One. Pull up. Gize waggulu. Pull up. Gize waggulu. Ekkirira. Abasajja bano kyebasoose okukola kwe kugaana ogizaako kontrol yaayo munda muli. Manyo kontrol baganya ogizaako eganye okubanga edda ekola kye baagala. Bagezaako givuga eganye. Yiyekkirira. Yiyekkiridde. Era bw'etyo. Kiwedde. Kiwedde yonna esaanyeewo. Kati Omumerika tamanyi kiki kiri ku mukulembeze wa bonna bafiiridde mu nnyonyi eyo. Sigino nazo ne zejjawo. Washington, this is Fast Eagle One. Air Force One is down. Air Force One wansi. Yiyo mugayanja gali. Beya bwe baginoonyerezaawo mbwangu ddala nga yakabulira ne bagifuna tebaagadde kukola byamawanga gali ag'ejjuuzi wano. Agawulu eyaago.
Munange tuvaayo tukomawo gye baliko okuba nti eno gye bakuumidde Madamu President. Omanyi okubanga oli mukulembeze wavudde ewuwo n'olinnya Air Force One n'ogenda okuzuuka nga oli kenjegere nga tolinga alimu mu kafo kwegamba akali akatategerekeka. Who are you? Gwani kwe kutandika omwekebejja oba tafunyeeko buzi bonna abalala baliwa oba tafunye side infect yonna. Side infect oba talina konna kafunye ku mubiri gwe. Sir, this is Crystal. Service yali okay? The president is awake. President azukse. Normal, no side effects. Teri side infects yonna. Kale over. Bogdan Petrovich Senior Mando kumbe kana mawulire kagayimbo wakalete wa afande Francesco Romero TV. Nze Francesco Romero nkola ku TV babi ngambye dda byonna ye mati. I'm not exactly sure what's going on. Njakumanya ki ekigenda maaso. I'd really like to find out. Njakuzuula kyo kyekituufu. Nekamulemerako ate wawala tayagala musumbu walinga golola hijack mwawambye mutenyonye and kidnap the US president. Nemwamba n'omukulembeze wa America. Would make for it. Bale kijja tukola ffe bannamawulire. I never watch TV. Naye nga nze siraba TV saagala mawulire. The world's media is going to come down on you like the wrath. Ekirime wonoveri nga weewala nze Junior nze sikosewo oli naga nze ndaba mizannyo sibimanyi ebyo. You need someone to counter that. Weetaaga omuntu agenda okuyamba ku kino amawulire gasaasaane eggwanga amawanga gonna. Oba nkatte ntya. Are you offering to do our PR? Gwe totidde byonna ebyo byonna byagala kutuyamba wano. To tell your side of the story. Njala kubaako sitole gye nnyonnyola ku bino. Wulira Petrovich Mafia. We are not hiring at the moment. Ffe tetwagala kupangisa akaseera kano. Take her outside. Kafulumye bweru okatte maiti ogisule mazzi. Petrovich awadde ekiragiro kye katte maiti gisule mazzi. Kasiriwalira kwani siraba TV kamanyira ati kana mawulire. Bye bye. Okanya kwoza nyamba yenga anywamu. Ate balina kava zaabwe. Hey, egenda maaso. Where are the rest of my people? Abalala baliwa Who were flying with me? benabadde nabo betwabuse mu nnyonyi. Do you have them here? Omubalina wano. Nja kukuba essasi Madamu President ogiyite ngonyogo. Balina bamuntu nsolo. Balagidde kano katibwe kiragiro. Tunulira. Alright. Nzitanga amazokola susu wacha na susu. Banange. Laba kanye tubulawulia. Tukomando penalty kisaki gwe. Ono munamawulire kitofu. Egenda maaso uno simanyi akola ku channel simanyi 06. Mama. Madamu uno tokateka liko original. Filimu empya bwezi tuzibaamu n'obwo. Laba entunula yabana abanoonya ebisakiro mwana wa buwala. With terrorists, and we're not starting now. Fere tuteesa na batujju tetuteesa na terrorists era tetugenda tandika kati okuteesa nabo kumbe alwakonkona bas azataasa Madamu President munamawulire nangayi n'abafirimu mukazi ku mukazi madamu ku madamu kumbe na bano zibaleese befudde bamuntu nsolo bali bagwe laba ekiri wano obukokola bukaaba wano obujuku wa chipusi eno mbaga madamu ku madamu nakwata chupa bekajewoma abaka Captain Maki wanted commando ne bwana wa office tumulengera
Commando. Watch this. Naye bannange Madam President akutta mu mmiro. Nze tebannonda bulonzi. Yefudde enkola y'amawanga amala nze tebannonda nga nzija. Amunyiza obulago. You were one hell of a fighter. Oli mulwanyi nno. Ndebye tubeeramu eyo. Oyinza okuba toyagala omwami n'akaka bakuyigiriza okwetaasa. Kibayita self defense. Back in action. And back in time. Captain Mackenzie. John Mackenzie. Sulamondo! Where'd you shoot him? Mena musirike. We're on the same side. Ono remero tuli kusaidi yemo. Yes, that's me. Who are you? Gwan. Ha kumbe. Akajukira akawala kano kali agamba bureaucracy. Madam President, bamufunye. Bavaawo. Egenda mass. Captain Fergus Markey, UN peacekeeper. I came here to arrest Petrovich. Mr. Featherstone is helping me. Mbadde nze kwata Petrovich. Air Force One. Kyekyabusa ku Air Force One. Simanyi mama, simanyi. Captain Markey, tell me about this man Petrovich. Captain Markey, mbuli omusajja ono Petrovich yaliwa. Man during the Yugoslav War. The war criminal. Namugamba ono ye musajja abaakirira maaso n'okola entalo mu Yugoslavia saako n'omusajja oli omulago bayita simanyi Dragutin. Ogamba ono criminal. Change of hostages me for Dragutin. Bawambye nze okusobola okuta Dragutin. Ya. Bawambye omukulembeze nga kyebaagala nti bate musajja waabwe nabo babawe omukulembeze. Kati ekyo kitegerekese Madam President akitegedde sawa yakuva wano. Sawa yakufuluma wano. Laba ekintu. Wano bw'otemya gw'omanya. Tunulira. Yakulembera. Yefungua barabara. Fungua barabara. Bino byonna babikola mbu baliwo wadde tebannamanya. Nti era tebannamanya ne kati. Madam President bw'asooba bwagwa kava bwe yeekweka tebannamanya. Balinako omuntu nsolo omumpozi noono gwe sinakakasa bulungi okuleka nga seeyo omulala awo nyinza okakasaamu akatini. Madam President yo automatically aba wa akalulu taba na kikomando. Firimu egenda maaso. Hulira ko kingoko. Hulira masimu. Sikia sauti. Shut the gate. Mugala gate. Baba nywezezza. Omuntu nga abadde agezaako toloka kibonerezo kikuba banda. Bwegenda kanefulenti nzabadde abanunula ono ne yejjayo kumbe abadde bamuzudde dda katondo kwe kuyuza. Captain Mackenzie atema gweleta kapisto balina emmondo erina sawuto oyinza okugamba piki za mpaka. Captain Mackenzie n'atema naye era akyali matwale gaabwe ekyo tokyewaniramu gweleta. Madamu ono nzijukiranga gwe bagambye batte kati simanyi Petrovich bw'ava eri n'amusanga mulamu. Ono avuddeyo era wuno yeesoze ekibira golaba gayinjayinja gali awo naye nga munda ekiriyo baaba golaba lwazi naye nga baluzimbako bulungi nnyo oluvannyuma ennyo. Kikyo gyalina ya mukama we atulugunya singa ne mukama we. Tolowooza nti oyo anywa taaba oba tolowooza nti anywa sigala anywa selekita amuselekiti ng'odduumira kyayagala. Nasindika omusajja akutte. Lwaki oli wano? Oyo omu n'atunuza amaaso ewalala ate gwe muno mawulire yasse oli musajja ogwosinga okwaga wagamba nti bw'ofa yaba asikira ebintu byo. Tugenda maaso. Osse omusajja omulungi gwe omubi n'osigala. Nesekereko sengerekejje mba wakisana ndirayidde najjawo pisto sula mbaya. Madamu
mugumusi yabano bannamawulire omanyi osanga omwana gazoleta ayogera bwe yemansula engoye bwaziteeka eri mbotera omuleke ono baaba. You want to meet the general? You shall. Bweyagala ngezeeko kino nkikola era nja kikola. Take them along, chain them. N'alagira abatwale mu kafumiro gye baba basibira n'enjegere tebageza ne babasiba n'ebyayi njegere. Ali ku selector gwe ne tudde eno okutoloka kw'amakiwa alinze ne kumutuusaawa. Good morning. I am Lieutenant Milos Petrovich from the Army of Greater Serbia. Yenze Lieutenant Petrovich okuva mu Serbia. Crashed it into the Najje gaba Serbia. Oh, you will be pleased to know not everyone on board was killed. Baada tebamanyi nti bonna baafudde naye kati bakimanye okuleka ono yekka. Alive and unhurt. Mulamu era omutima gukuba. Greatest US president Yengo omukulembeze America in office. Bagambu yafiiridde mu office. Here to join them. Temukkirizo people nothing. Temubaako kye mubawa. Mugambe nafiiridde mu office. Noble, so selfless. And she will need all this courage 12 hours from now when she then executed live on camera. Kubanga bwe banaagaana ono bajja musaanyawo nga kamera ebalaga emisita gye bamusaanyizaawo. Release General Arkady Dragutin. Twagala mutte General and set him free. Arkady Dragutin mumute tubawe president wammwe. Gwe baagala bate yona eno azanya yekka naye anyumirwa era n'abeerawo ng'era akyayagala ozanya geemu endala yoyo. Bas. Upload the video. Ka video. Send it straight to Washington. Mukaweereze bulambalamba mu Washington. Pardon. Kakati oluvannyuma nyikiddako mu Pentagon. What do you mean virtually invulnerable? Bali wano bakyagezaako okwegeyageyamu ku kyaguddewo ne zireeta nabuuma n'abateerako. I am Lieutenant Milos Petrovich from the Army of Greater Serbia. Weewunye teyebise maaso bino abalala babatera okukola balukayedda ye asigadde akyabalaga kikyali. Egenda mu maaso tokatya kwe kudda ku mutaka wuuno. Jjukira ayagala kulaba ngeri ki gy'ategeezaamu Abamerika bwe kiba kiganya at least ategeezeemu Abangereza. Kuba jjukira omuntu gw'abadde naye gw'abadde akolagana naye abadde akolera Abangereza. Kati yambuulidde namba gy'alina okuba kati kwe kuddako ku mwami ono. Just that it all. It's a beautiful morning. Makya malungi. Would it be possible to use your phone? Kinaaba kisoboka okozesa ku simu yo? Simu? What's new with you? Kiki ekikuliko mukamange? You wouldn't believe me if I told you. Bwe naga tojja kunzikiririzaamu. Njagala simu. Simu. Come. Jangu. Omwami ng'ono okuba eno yekka naye. Nikyo mutuufu osooka n'okitunulwamu. Simu. Ate mula esimu mugikyajinga. Ebintu ebyo. Dawa eri. Oba nagigulira kyalo. Nava mu kibuga lwakunneewolako. Ng'agimuwa. Ng'akuba. On the phone immediately, would you? Akubye number foreign and communications. Miss Barry, my name is Marky. I'm with your man in Serbia, Stephen Featherstone. Nze Maki era nkubye. Ndieno ni musajja wo. Someone's taken the president and we have the matter in hand. No. Ndieno ni musajja gwe mwasindika mu Serbia. I know where she is. Listen. Tell him President Manjali bamuwambye. Kumbe omukazi ono abitwala naganaga. Bamugamba by'omukulembeze ono amanyi waali. I don't know who you are. Simanyi gwani, simanyi waoli. You really are rather busy at the moment. Ndina busy kati. Stephen Featherstone. Featherstone. I'm sorry, I really don't have time for... Siina budde. Nekeeraga. Ku nsi kuno teribeeraga nga nkanga. Nkanga zeraga. Kamutaka amaze okwogera ku ssimu. Agenda okulengera akafaananyi. Akabajaasi. N'agijjayo midumu ebiri. He's my friend. Dragutin mukwano gwange. Twalekawo yawambiddwa. Wakyala mu kibira. Well, it's not what you'd call rational. Kati bantu tebamanyi ng'eki bagenda va wano. Madam President yono.
nizimuleta. Good news. Mawulire malungi. You people have agreed to our terms. Amawulire amalungi gategeeza nti banno abantu bammwe bakkiriza kitusabye kitwagala. To agree to our terms. Kyokka nga iweewunya yabagaye tebajja kukkiriza. Kati yamugaye bakkiriza bagenda kukola kitwagala. Era tuba tulyawo mu kkomera nga bo abasindikiddwa okujja okunona General Dragotini uyo. A lockpick? Standard journalist equipment? Palmer. Colonel Palmer, United States Special Forces. Ndi Colonel Palmer, United States Special Forces. Dili ne jogo nkwatako mbugalo. Nabupinga. Shall we? Tugende bambi tugende. Ndagekubo. Na bano bali mu kweyiya. Lwakuba kwetaasa ne maama ekimuwadde. Kimuweeranga ddala. Kazi ono bana mawulire abakujjukujju. Go! Madam President gwe bagamba. Tembea. Waliwo abamutwala bamutwalawa. Kati bano bafutoloseyo eri bano bakomyewo. Sawa ya action. Sawa ya action. Sebo. Ono mwami. Naye si mwangu. Ani gwe okuba oluba. Omanyako kuba oluba n'otulanga ensujju. Aya. Madamu yatuukira ku moloka. Balina buteke. Obutatuuka nze tebannerijjirako wakalyabe wamwe. Akabya mu Luganda. Ate oli obuuso obuli munda naye apima ewali tageti. Tomanyiranga. Nze? Tomanyiranga. Siri wa lulwana lwakupya ku mutwe omukalu. Epayipo tagizanyisa ku mutwe. Gwe. Kaputi. Omubbi w'emoloka nangayi. Ono omukazi mbuto oba yasooka kuba muki. Ayina obwongo bwonna. Emigere agirina. Emoloka talina bisumuzo naye yeneegenze. Tugenda maaso. Katulengera endege yino. Yemu yokka. Oliraba. Flight to Washington. We have cleared Serbian airspace. Bolekedde Serbia airspace. Kwega bolekedde ebbanga ly'Abasabia. Balina okubanga bategeeza bulungi nnyo bakama babasobola okusaba olukusa Abasabia. Kuba si kirungi okusalinkiriza amatwale gatali gago. Bakkiriza okumuwaayo General nawe babawe pulezidenti waabwe. Tugenda maaso. Yangu avaayo. Ne bamusumulula empingu. Yafa kimuntonye ku ttaka. So, where'd you learn to box like that? Family tradition. My mother told me. I don't give him to the CIA. Gundi gwe maze ebbanga ki mu mirimu gino egy'owa CIA. Kuba nona mbuzi wajoyininga ddi abakubi b'ebikonde. Wasinywera mamange ebimu ye yabiŋŋamba. Ndoza nyina yamubuulira okulwana yamulagira okulwana bwatyo n'amutendeka. Kati Abamerika baleese General lwalinnya wansi bwati okumanya ono kyayakwasa obusungu yannaye tokata kaliko oligino tugenda kutereera tokitya. General n'afukamiranga swahaba n'akiisinga ettaka. Vaawo tambula. Ani godomiranga mutabani wo. Ulira General. Omanyi conditions temungoberera. Kwata kuba ovaano nga sinakyusa birowoozo byange. Vaawo. Genda. Linyooma. Teri byamugoberera.
naye nga America bayinza gamalaga kuleka batyo Air Force One ogisanyizaawo tokomye ku ekyo president wabwe gw'omulina mbubo bakutogende mbu president sebo ye bamufuna oluvannyuma nga gwani egenda maaso naye n'omwami eno Jeno Simankuba otuukira okutegeeza America mu ntemba we president wamwe ne bakuta n'otambula bw'otyo omanyi nawo batwegguba president wuuno mu kifo ky'okumuta agasajja gano bwe bagamutadde gamutadde mu kayumba nga akayumba kano baketolozza bomu Petrovich wali saako ne bomu endala zino zirandimine balandiso ziteekawo zirandimines. What's the other guy doing? He's laying mines. Kyekyo bakola nti bali mu kuteekawo mines. Landmines zibateekawo. Petrovich Kibanda bwe baamala okuteekawo ebyokulwanyisa byonna bomu zonna ezitulika ne badda mmotoka yaabwe beeyongereyo Jeno tebangoberera siri mwangu kumba mu America kagezi munnyo olwata Jeno netandika onyonyogera kompyuta zaabwe kati sigino ezze bamulina bamulabira ku bya sigino bino bya sigino ebibulanga akyo baba bawambye ennyonyi naye olwo Jeno era ndabange abeerimba bamulaba bulungi nnyo wano kasigina akutulengera akukola bakamyukirivu ako ye Jeno ne tudda kubaza okunonola Madam President jukira filimu ekutusibako Samana Products Uganda Limited Sana Rentals lieba videos wamu ne filimu Kampala ne MC Videos ama Center vije musanganza kueleza There's another one there. Zizo zonna zengeredde ziti gwewokonera kawaya ako pini oba ogijjeemu ng'okola kaboom kati batuukidde ddala ku main entrance baagala bayiku bulugiro nnyini olw'akayumba kano kuliko bomu woluggulira bwoti weetulikira no president n'akafiiramu nawe n'okafiiramu president awulira baggulawo bomu zisongodde bannange nga temugira bambe nkyagala obulamu nkyagala ekisanja ekirala bireke ne babomula eno ebbali Katonda nga akyakwagala ofuge ne bakwogerera abantu bakuwa Petrovich ye kagezi munye wa Jeno bano bakyatrackinga ate abalina zisigino ate alagawa gyabadde bamusuubira okgenda si gyalaze bamanyiraani be banzaala olaba obubonero obuli ku miti ya Madam President Madam President wendi kati bwamuwonya n'agira naga kati gwe obeera akulira ekibuga Kampala nga amumma obukulu obwo ku biki byamukoledde ebyo laba Jeno gyasalinkiririza nagwambaana muncekinge sibako n'ebyendeese balina obukebera bugundi buno bu device ne bakagwako. No, I do not have visual. Kati bakyabula bulungi sigino ziraga ziri wiki ziyongedde okunafuwa kumbe kakano bakajjamu ka tracking device kako kalinga ngeri yakakapiso basiri wala nani mamanyirani inono tejja kugwa Daban system. I've lost transponder contact. Sigino nizichankalanira ddala zichankalanyiziddwa interrupted aya Jeno nga yeyongerayo kati bano babachanonera kyamafuta ga government Jeno talabikako. That's all I care about. What do you got? Chiche mulinawo
From the last coordinates are through. The president is 8.6 miles due west of your current position. Okusinzira ku kafo kebabadde babalategeezezza gye bajja osanga pulezidenti waabwe kale basobola okubanga bababuulira gye balina okwolekera basobola okutaasa pulezidenti madamu pulezidenti yono maama wegendereze wano togenda kuyita mu kompawundi yo laba baaba tugenda vaano bwangu ddala bajja tunona naye olina okusooba ate abakulembeza baba n'engato zikakondo tambula bulungi wegendereze ebaako ekisinziiro genda okulengera ekopita mukwagiraagira alinnye kawaya netandika okwesooza katono kekakwatako jako ekigere akalekedde ku foosi yakeri gye kaliko ekigere gye kikataddeko n'akijjako nadde engulu naye nga pini action enevudde lugonjo tugenda maaso. Air Force One is down. Ye film gye tulaba n'akayumba mwabadde kona ne kasaanawo bannange ekyebuzibwa bawona muyinza okulowooza nti muwonye nga temulina bye muwonye baatoloka ogwasooka era baabanyweza kati batuluse guno ogwokubiri ogwokubiri guno gwe batolose mubazze engulu madamu president taliimu ababiri be bakadde engulu luvannyuma lw'okutulika kwa bomu ziri ogenda omukyusa otusaayisaayi olina kyolya kyonna ne babaddamu ne babanyweza butto ne babakabba butto ono mufu ono yafudde ogenda okulengera kyopa kale kiri fine mwe mujje abalamu mujje mwite tugende olala helicopter mu bbanga ne bagala twagaza kimaiti ya madam president kasita tulina mu abalamu banwere emigo gye banaalya tugende madam president bamuleka waawo kuba omusajja agambye akafiiriddemu ne bamuntu nsolo batuukidde biggwerawa egenda maaso We have the president. kulembeze tumulina. I repeat. Nkiddamu. We have the president. President tumulina. Naye bas yazze dda matwalege ya Bragutini yoyo fellow Serbs, nasooka ababuuzaako my heroes, abazira bange Platinums. Dragutin has returned. Bragutini akomyewo yoyo No NATO prison ground. tekyali teyinza kunsiba teri nsayinza kunsiba nze sisibwa teri kyabula kyosobola kunkola. This time we will exterminate every woman, buli mukazi, every child, buli kaana, we will rip the heart. Bonna tubajjemu emitima. Siwaguli kyakyo ayogera boogezi. Emizira y'emmundu amasasi ovuga kati bw'aba oyo yazze n'agatujja bajjamu emitima tutta obwana tutta abakazi abasajja mmwe be bawambye ng'era muli awo mwe abatoloka emirundi obufukunya. No. Pretty great, yeah. Abasatu kiba kikola amakulu. Omanyi mu Bible bagamba abasatu bebabera Katonda abamu wakati awo kandabe. Stephen Featherstone sent here for compromising British intelligence. Tewali gwatamanyi ku bano. I would like to know why. Njakumala kiwasirika omusajja nzita. A favor. Nali nkutaasiza, nali nkoledde ka favor. Ofe.
Reporter for Channel 7. Nze ndi munnamawulire. No, you're not. You are intelligence operative. Ono si munnamawulire, ono omu ku ba intelligence. You think she's here? Omu ku ba intelligent. Kwegamba anoonyereza. Wa Russia. Russian spy. Ono Russian spy. Bomb this place to crush you like. Nambosika egenda kusaanyawo ekifo kino paka ku ttaka. Mulabye kawedde akabalima nti kannamawulire. Ono Russian spy mukesi w'aba Russia. Brought in a pit. Allow me to extend the same courtesy to you. Kaakati agamba nti yenna anaagezaako okumuzannyirako naddala ensi ezebbiri ezaagala omumanyira Abamerika abo n'Abarussia. Ayagala kwegamba nga bonoteeka ebintu mu kasasiro ne bivunda nabo ayagala babeere tayagala kumanya kakyagala abo batuukeko kyagenda otuusa ku bano kati ono mumuggyako bye bamuggyeko waliwo akafaananyi ke bamuggyeko kuba yakagyewo oli muzeeyi wulira jeno kati bino biki kale I have a very special mission for you. Nina mission ey'enjawulo gy'oli lwaki mission eyo togenda tosirise togyegenderako gwe kennyini yogezeo mu maga kulemya okusirisa akatafaali ku lwoluyi lwe yafuna lwagamba boss asirisa akatafaali ke ne bamuwa breakfast kati bana babiri bo ne babaako we babatwala kati onoomu ayina mission ye mission ki egenda mu maaso babatadde mazzi. You know, during the war, we filled the street with people, so they could not move. Not even when the rats came to feed on him. Kwegamba omanyo bassa mazzi nga tewalike mugenda kulya tewalike kweganga mulina kuba mazzi kwegamba buli kimu kyonna ekikyamu nga kinatuuka kummwe. Enjoy your time together. Mujoyininga akaseera kamwe mwembi kwegamba nyumirwe. Enjoy your time together. Wait. Owaye mukoze mutya tebaliiko eyo mbu ate debono wanyonyi badde nga atudde mu kaleega nga tetunnafa tweyagale bweyagazi naye tugenda fa mbuyo ya idea gyaleese egenda mu maaso. Air Force 1 is down. Era bwe tunaawona tujja batta yeekalakaasa awo oveewo ddi awo sooka olaba gye babatadde wansi mazzi eno waggulu tolina bwe weemoolerayo. Aya katono Kapitaani Maki ye ali ku ki waliwo mission gye bagambye okumuwa ng'agimuwa ejjeno Dragutini kati wuuno omusajja atwagalamidde okulinaana etteddene mu kibira ye gye bamusudde kyajjadde engulu kyajjadde engulu agenda okudda engulu ng'ali mu kibira yabadde awambiddwa gyali tategeerayo tamanyi kigenda mu maaso aba atambula nawulira akamusibiddwa mu bulago kumbe kano akamusibiddwa mu bulago teyamanya kaki tumufunye kumbe ka device kali akabadde mu jeno bwe yakejjeemu basaze bakasibe kwani ku Kapitaani Maki kati bano balaba bulungi nnyo Kapitaani Jeno waali kumbe balaba Kapitaani Maki laba firimu kwe kusindika missile egende kuba Jeno kumbe Jeno mulamu Jeno ka device yakasibye ku ono missile gwegenda okuba laba firimu ndio liraba Petrovich yiye yawerezeddwa eyina kuba wali sigino eyo gyolaba mu kamyufu ye Jeno nga saako biri kolasi kwetegereza kaboom nkwekunjaye He was NATO's dog. He got what he deserved. Tofaayo ekyo kyasaanira ze zimukumbwa z'aba NATO kyasaanira yiye erumbye target located kati musajja atuma muntu nsolo weyamanya nti kana kali mbulago kekategeeza kufa nayongera mu speed eringa nayetegedde nti bagizudde nti erina okuba ono nayongera speed yiyo kwekuduka yetasiza atya jukira yegoba sigino abatanabuuka nasooka agirinda esembere yiye esembedde erina kuba ye kuba yalina sigino kwekubuuka nayo netulika ekyebuuzibwa fayiro eggaddwa ekyagenda mu maaso
Jeno alabye okutulika kwa bomu n'amanya ekyakiwonye kumbe n'olisifuudu n'amwenyamu munnanga ate ki kitundu ekisooka bwe kituwe kigenze era nga tubagala nnyo bakasitoma Uganda gye mukoma okujja naffe twongere okusanyuka yadde manyikiddwa nga Air Force 1 is down